Kaakati omuwala gw'olaba oyo mu katambi akolera mu nnyumba erimu amajiini. Bakama be balina amajiini. Wabula amajiini gano ate kaddaama ono gwe gamalako emirembe. Yenna yenna omubiri yenna yenna ajjudde ensale. Gajja ne gamusalaasala ekiro ne gamala emisana ne gagenda. Asiiba ng'ali bulungi, wabula kasita ateekawo oluba ne yeebaka ekiro. Agenda okuzuuka nga yenna ffeesi ejjudde ensale nga bamusazeesaze yenna yenna nga bw'olaba bano abasawo abatera okusala abantu ebitambo n'eddagala bye bakola. Bw'atyo naye mukazi wattu bw'ali awulira abikooye, embeera eno awulira agikooye. Ndowooza kontrakiti ye eggwako mu mwezi gwa Desemba naye alabira ddala nga Desemba eri wala. Ayagala kuva mu kiyumba kino naye talina na paasipooti ye. Talina ngeri gy'ayinza kuvaamu mu kiyumba kino. Buli kimu akigezezzaako. Baamulagirira okozesa omunnyo, omunnyo agukozesezza gugaanye okugoba amajiini gano gamuveeko. Baamugamba okukuma ku kabaani akateeke mu kisenge w'asula nako akakuma kumpi buli lunaku naye era nako kaganya okugoba amajiini gano gamuveeko. Okusaba asaba, Bayibuli emusula mitwetwe, asiiba asaba, Bayibuli agirina ku ssimu, naye byonna byonna biganye. Amajiini gamulemeddeko, gamufuukidde amajiini ge gamaziga gaakaba mukazi wattu. Kontrakiti eggwako mu Desemba naye muli akubamu akafaananyi w'anaatuukira mu Desemba amajiini gano nga gakyamulekedde obulamu. Ndowooza amajiini gano ga bakama be. Alabika yagasangamu mu kino ekiyumba kye yajja okukolamu. Kati go gabeerawo nga galiwo okumalako bakadaama mirembe. Kati ono bwe yajja n'agatomera, kati ye gwe galiko. Taagenda egamba bakama be nti owange baboosi bange muno mu nnyumba nga mulimu ebintu. Obatandika otya? Obatandika otya okubanyumiza ensonga z'amajiini nga bwe gansalaasala? Feesi yenna 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 gwe mulaba oyo ejjudde ensale, naye olw'okuba nti ataddeko kafiruta tosobola kulaba kintu kyonna kyonna ku feesi ye. Naye nga yenna ajjudde ensale embalebale bw'ati, amajiini gano nga gamusala. Kale nno n'olwekyo ali wano nga yeekubira omulanga. Akola atya? Akola atya? Asiiba akaaba, asula akaaba, talina mirembe. Talina mirembe. Kamukutuuseeko mu bigambo bye omwewulirireko omuwala ono Kadaama ng'alutunnyonnyolera alutuviira ku ntono butya amajiini gano agali mu nnyumba ya boosi we bwe gamuyisa. Vidiyo yiyo gimpereka like. Nsibye mutima mikwano Kadaama, abasawo b'ekinnansi, abasawo b'ekinnansi bakadaama abakolera Saudi baneesama kunnyamba. Nkolera mu nnyumba omuli amajiini, ngezezaako byonna biganye. Ngezezaako okusiiba, nkumiddemu akabaani, ntaddemu omunnyo, byonna ebisinga byonna. Naye amajiini gajja ne gansalaasala, gansazeesaze zonna omubiri, feesi, yambikooye. Yambikooye, siina paasipooti yange. Nsobola vaamu kuba siina paasipooti yange. Ngezezaako okwegumya, kati gino gigenda mu myezi 3. Naye yambikooye. Buli lukya mba mmanyi biwonye. Mba mmanyi biwonye. Ngenda okwekanga nga waliwo ekirala ekintuuseeko. Naye mbadde nsaba ku buyambi bwammwe. Tumala kati sirina paasipooti yange sobola vaawo. Ate Desemba eri wala. Buli kimu nkigezezaako. Naye biganye, amajiini gaganye okunvaako. Kaakati
amazima go gali nti mu butuufu nange neewuunya abawalabu banene engeri gye bafunamu amajinni sijja kukulimba ebintu ebimu mba nze nange buli mba mmanyi bikoma kubeera eno waffe Uganda naye kineewuunyisa nnyo okuba nti ne mu Buwalabu abantu abasiraamu eddiini gyesibuka. Omanyi obusiraamu buva eyo Saudi Arabia gye wali ekitebe ky'abasiraamu headquarters z'abasiraamu mu nsi yonna busibuka eyo Saudi Arabia abasiraamu gye basibuka era gye bagenda okukola ijja. Naye muli neewuunya omuntu omuwalabu omusiraamu ng'oyo aba atya n'amajinni ekyo nkyewuunya. Mulimu ebintu ebimu bye mpulira mu bawalabu nga byandibadde biri Uganda oba nga ntera biwulira mu Uganda naye neewuunya nnyo okuba nga ne mu bawalabu ebintu bino gye biri. Mu butuufu kinneewuunyisa nnyo nno nga bw'okiwulira kinneewuunyisiriza nno ddala kubanga otulawo n'ogamba omuwalabu amajinni gano agakozesa ki? Anoonya bugagga, anoonya ki? Ssente baba balina, ssente nabo bazijja mu majinni kubanga ebiseera ebisinga kati kankuwe ekizampo wano e Uganda omuntu ayagala obugagga obw'amangu beebo b'owulira mbu simanyi alese amayembe ewaka, beebo b'owulira mbu simanyi alese amajinni mu nnyumba batera bireeta mbu simanyi omuntu asobole okufuna obugagga obw'amangu. Naye muli neewuunya omuwalabu amajinni gano aba agaagaza ki? Aba agaagaza ki omuntu omusiraamu? Aba anoonya bugagga, baba babisinza. Kale muli kinneewuunyisa nnyo nno n'amaanyi, kinneewuunyisiriza nno ddala. Naye ate munnange bye tubiwulidde emirundi mingi bakadaama bangi bakolera mu mayumba g'abawalabu bano agalimu ebyokoola. Abawalabu bangi basinza ebintu ebitategeereka muganda wange. Abawalabu basirikidde ebyama mu mayumba gaabwe awo ge mulaba amanene. Ozannya n'okuzannya. Mujjukira kadaama gwe nabaleeterako kowana eno eyafa nga babboosi be baamuwonga mu majinni nga baamugamba anaaze omukadde we waka ebigere naye nga omukadde oyo alina ekintu ekyamwambala ne bamugamba nti omukadde oyo bw'aba ayagala obulamu kadaama ono alina okumunaaza ebigere. Kati kadaama ono nga buli wanaaza omukadde oli ebigere ye omukadde afuna obulamu ebijini bino nga binyooka kadaama, mukadde afuna obulamu ebijini bino nga biyonkamu kadaama omusaayi. Akaseera kaatuuka kadaama oyo nga takyasobola nga bimunyweddemu atuuse ku layini esembayo n'alyoka atandika okulaama ng'aweereza abaana be obubaka nga waabaagala era yafiira mu nnyumba baamusanga afudde. Vidiyo eri eyo wansi mwezimu ku vidiyo ze nabakolera omwaka oguwedde. Kadaama yafa mwaka guwedde ndowooza oba mu mwezi nga gwa 7 oba gwa 6 eyo wansi vidiyo gyeri. So n'olwekyo ebintu bino bya ddala. Abawalabu bano balina ebintu mu nnyumba zaabwe nga tosobola na kubiteebereza, nga tosobola na kubimanagi naye nga mwebiri mu nnyumba zaabwe. Kati omuwala ono wuuno kadaama awulira obulamu bumutamye. Mu butuufu tewali kintu kisinga kumalako mirembe nga kutawaanyizibwa majinni. Ova e Uganda ng'ogenze okunoonya ssente ate n'otuuka ne gy'ogenda okunoonya ssente ate n'osangayo ebintu byayo nga nabyo birala. N'ogamba bannange ewaka nali mbonaabona lwa mbeera ate nzize eno Omwalabu akuvuga supiidi takomye okwo n'akuteekako n'ebyokoola nabyo ne bikutandika. Osanga kati ono alina omukisa tebimukozesa naye muganda wange kasa biteekako kukozesa my friend. Nga bijja ng'engeri y'abasajjasajja ne bikozesa eyo bispirituals band ne bisimanya biki. Muganda wange obulamu luba bugenda kukutama. Era mukazi wattu ali wano yeekubira omulanga gwe wenna ali eyo ng'olina engeri gy'osobola okuba nti
Kadamu ono omuwa amagezi butya bw'ayinza okukola, buli kimu akigezezzaako kiganye. Osobola okuntuukirira ne nsobola okuba nti Kadamu ono mu kukonekitingako naaba nga ate asobola okukola ki? Asobola okufuna obuyambi mu ngeri emu oba endala. Oba okitegeera ekintu ekyo? Osobola okuŋŋamba nti CEO asobola okukola bwati ne bwati ne bwati, oba okitegeera nze nompereza ka message ku ki? Ku WhatsApp ne mu kukonekitingako noba ng'osobola okukola ki? Okumuyamba mu ngeri emu oba endala. Oba n'okomenti ngawo mu comment section, vidiyo eno agiraba era buli kimu agenda kuba akiraba bulungi nnyo, amagezi gammwe mwena mwena ge mumuwa. Oba okitegeera ekintu ekyo? So si byangu naye nga byebyo ebiri ku sayidi eyo. Nsonga za magini. Tewali kintu kisinga kumalako mirembe nga kukolera Muwarabu ng'alina agantuntu bwe gatyo. Ekintu kintu kimalako emirembe. Sijja kubalimba baganda bange, kimalirako ddala emirembe, kimalako emirembe. Ebyo ebintu bisana kusigala eno Uganda nga gye biba bisigala, omanye nti kati ngenze ku kyeyo kukola, ne mwana otuuka ku kyeyo Omuwarabu n'alyoka akutekako embeera, ate wuyo osanzeyo amagini, ate kino ate kiri, kwegamba n'obeera ng'obulamu olinga ng'eyagenda okukola ki? Okubonaabona obubonyiibonyi. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti musubscribinga saako n'okuba nti mufollowinga. Essaawa yonna tunaatera okuba nti tuweza aba subscribers 5,000. Mwebale nnyo okuba nti mufuuka family, mubeera part of the family era nga mubeera part of the journey. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, mweyongere okusubscribinga. Twangu okuweza aba subscribers 5,000 soon. Ate Mukama tuyambe tukoone 10,000 tufune silver button yaffe eya YouTube. So mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, abankola obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.